Mu lukalala lw'abasambi 11 abaatwala Uganda ku buwanguzi mu 1978 mwe muli Barnabas Mwesigye. Mwesigye yazaalibwa mu 1947 ng'essaawa eno abeera Kireka. Musomesa mutendeke ng'omupiira yagutandika mu myaka gye egy'ekivubuka. Y'omu ku baateeba ggoolo za Uganda 3 bwe yali ezannya ne Zambia. Obukodyo bwe mu kusamba bwe bwayamba Uganda okukuba Cameroon ennakivubo mu biseera ebyo. Musajja mukkakkamu era banne baamulabanga ng'ekintu eky'omuwendo mu ttiimu ng'eyazanyirako mu ttiimu ez'enjawulo. Yasomesanga mu masomero ag'ewala ng'eno gye baamuggyanga ne bamuleeta okubasambira. Gye buvuddeko Kingdom TV bwe yamutuukirira yategeeza nga Uganda Cranes okuwangula omwaka ogujja 2017 okutwala ekikopo kya African Cup of Nations erina kuba bumu. Breed eno gye tulina si ye yaffe. Ffe twafiirawo. Kiraba tebakirina naye nandisabye nti nabo bakirina alright naye mu level ya wansi naye nandisabye nti they can make better now. Ate kirungi mulina balina opportunities nyingi bangera okukula machuare nti omuzanyo guno teguli individual waliwo okulaba nti mukwatagana kimala individualism nedabbali de bakyuse character babeere tiimu emu. Omulala ye Paul Hasule ngono yasambirako mu kibiina kya Villa. Abangi baamulabirangako baamugobereranga myaka gy'ekinaana anti ng'azannya ennamba eziwera mu kisaawe. Yalina obusobozi bwonna okukumaakuma ttiimu okulaba ng'eri bumu kakibe nga waali mu kisaawe wadde nga taliiwo. Yasambirako mu ttiimu ez'enjawulo omwali SC Villa, Mbale Heroes era nga yaliko kapiteni wa ttiimu y'eggwanga mu 1982. Obuwanguzi bwa ttiimu ya Villa bwesigamanga ku ye anti nga bwabulawo mu kisaawe ttiimu ebeera ku bunkenke. Obwa kapiteni yabukola bulungi nga yawangula mu myaka gya 1986, 87, 88, 89, 90 n'omwaka 1992 ssaako n'okuwangulira Uganda ebikopo bisatu. Omupiira yagunnyuka mu 1993 n'asigala ku kutendeka Villa nga yafanga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokuna jjo ly'abalamu mu mwaka gwa 2004. Omulala ye Saamu Musenze newankubadde ebintu bye yali abikwata mpolampola kye yali akola yali akitegeera. Yali azannya mu lugoba omuzibirizi mu nnamba 3 ne nnamba 2. Yayagalwa nnyo bazannyi banne ssaako n'abawagizi mu ttiimu ze yasambirangamu. Yaliko kapiteni wa KCCA mu mwaka gwa 1975. Yayagala nnyo banne okwawukanako n'ebiriwo kati anti yavubanga okulaba nga buli muzannyi ali mu ttiimu amuvuga okumutuusa ewaka nga ye tannatuuka wuwe. Yawummula omupiira mu 1985 n'afa mu 1994 ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Gatonnya nga yafiira mu maka ge Najjanankumbi. Olunaku olw'enkya tukutuusaako era abasambi abalala botasaanye kubuusa maaso. Lwa Kingdom TV amalindirire Samali Kisaache. This is Kingdom TV.